Of course mbabuzaako nnyo mulimu kyabachali bange abali Kampala wano abali Uganda abali Dubai abali Saudi mulimu kyabachali bange muli bulungi yenze grown of course mutabani wa Kyabazinga kubyona te no mwimbi gwanga wakabi agenda be Julia nenga yegiz akayisiza obwisa muzakiz musibye mutano banaye abalabi ba KBS TV mwebale jona je mtusaake engalo mwebale na kwagala music waffe mwebale kwagira bayimbi bana Uganda Romy Giz. Yes. Romy Giz. Right, Romy Giz. Erinya lino livawa Romy Giz. Romy Giz. Erinya lino era liva mu manya gange kugamu ge nkozesa oba kugamu bakadde bange bampa. Okay. Kati Romy lyandibadde like Ronnie. Diali badde Ronnie. Yeah. Romy. Naye kati nagenda okulaba nga ba Ronnie bangi Ronnie nenkyusaamu Nsauka M wako Romy. Nsauka M. Kati eyo M ojijjawa okukifuna nti Romy Giz. Eyo M ojijjawa. Eyo M just nagireetawo. Naye nga kyandi local freezing hour. Yeah. Kakati Giz neri standing ku Joffrey. Joffrey. Yes, Joffrey nenteka Giz. Oh, yeah. Bali manyo lija ku producer Giz. Producer Wadian Skin chali wake Giz. Nedda. Okay. Yeah. Bitambula bitendongo erieti. Endongo yo okutwaza awamu tetambula bubi. Just era kulemezaamu kale okusomoozebwa kubeeramu. Naye era bw'osigala ng'olemezaamu esigala etambula paka lw'otuuka ku ekyo ky'oyagala. Anytime. Yeah. Otandika dde okuyimba kuba kati tulaba abantu bangi nnyo abajja ne batandika okuyimba omuna amalamu upcoming emyaka nga 2 akyali ya strugglinga. Romy yatandika dde okuyimba. Natandika 2019. Oli wajjuzi wono mu lockdown. Mu lockdown yawo onatandikirawo. Kati ekirozo kivaawa kugamba nti kati kantandike 2019 kanzije nnyimbe ko mwako gwe twalina abayimbi bangi abajja upcoming omwali ba Liam Voice bangi abajja mu time ekyo. Ekirozo kijjayo ky'okutandika okuyimba walabira ku abo bawajja nedda okutandika okuyimba just kitone kyange kyava buto nga nyimba nga nkirina mu musaayi ne bwe nabeeranga ku ssomero nalinga mayiminga nnyo ennyimba z'abayimbi abalala n'okuwandiika ngayo obuyimba bwange bwentyo ku ssomero. Kati oganti kati kantandike nange okulikodingayo music owange nentandikaawo mu 2019. Mukona w'abayimbi bangi ndabayo ba Viper Rankings bali awo bayo tabeera side ze Mukona awo banja bali Mukona awo penetrate otyo okuyitawo okutuuka mu bantu abo no bayitamu kuba osinzira wazibuzibu wosi wangu naye nga kyengaye ntukulemezaamu then n'ekirala okubanga okola ki ekintu ng'okyetaaga buli lwokola ekintu ng'owulira okyagala ate nga kikuli mu musaayi kikuleetera okulemerako n'oyita oba abamu bwe babadde tebasuubira nti nosobola okukola ki n'oyitawo kubanga eba time osobola okugumikirizamu nti akaseera kasobola tuka n'oyitawo. Ndabyeko abayimbi bangi nnyo abazze eringa mbozi tuwayamuko ndabe kwa abayimbi abazze ne bajja ne bagezaako okuyimba music n'agamba kati kankiveemu ke kaseera kanzireyo mu kulima kanzireyo tolina mundowooza in case oba oluddewo okukuba akajjaako nti onova mu kuyimba oba okyaliwo. Nkyaliwo nnyo era nkyabeererawo ddala olw'ensonga music yono era tukitwalenga business. Bw'otandika business nesooka neegwa oba neetatambula bulungi n'ogamba nkitadde kitegeeza business eba egenda kulema ne bw'onaagenda n'otandika endala era eba egenda kukola ki kulema naye gy'okoma okulemerako n'okufuna experience mu business eyo n'olabika nti n'okola ki business eyo developinga. Ati wasinga omenya bwono nti sometimes music tazza bamwe batira nti music tazza ogenda kuyimba otende mu audio olusi milioni mitwala 5 kadde kinana ogeze mu video Edwin Po yagala milioni 7 olusi akasente kosamu nga kayitirivu lyagamba konti aizo gamba nti lwaki mbannemerako ngate mwenteka tekizza era kujja mu business dala toteekere kituufu nga bwe nkugambye okusookera ddala ekintu olina okuba nga okyagala. Ekintu bw'oba tokyagala
n'okikola omulundi ogusooka ne kigaana osigala olemezaamu bw'oba tokyagala okireka naye bw'oba okyagala osigala olemezaamu kajja okoma okulemezaamu ekintu ekyo kituuka ate ne kitandika ofuuka ekyomugaso gy'oli oba okuwa oba okukomyawo ez'obadde okola ki z'obadde oteekamu kati music asooka n'alya ssente nga tazza asokana bwoba okimanyi ng'oli muyimbi actually bwoba onojja mu industry eno olina okuba nga okimanyi kirungi nti gwe okyogedde nti nina omuyimbi gonzijukiriza bamwita Rain Abba Rain ate omufaananyemu Rain yali twali naye mu Gagamel emabega eyo kuba nkyaliyo nkyakola ne Rasta twali naye mu Gagamel natukise nava mu ndongo nadda mu kusuubulawo mu kikuubo n'akomawo mu ndongo ng'akoze ku ssente agenda okujja mu industry n'amanyiza endongo nti n'agimanyiza ssente okola interview ssente okitegeera neziggwawo naddayo ate music avudde ku scene neera ate ajja kudda ogwokubiri anti kati yakola nsobi music ono olaba bw'oba osimbudde bwoti toddiriza tolina kudda mabega olina kulemezaamu paka lw'otuuka ku step gy'oyagala oba w'otuuka abantu we bakutegeerera ne bakukkiriza mu matu gaabwe ne ku maaso gaabwe oyogedde ku step okutuuka woyagala mu bayimbi bonna abali e Kampala wano eno tujja kwogera ku bayimbi be Uganda ani gwa ku inspiring ati bwe ndaba gundi oyo waali bwe njagala okutuuka kaakati buli omu aba ne kyayagala ate buli omu Katonda alina kye yamutegekera okuba oyinza ogamba njagala mbiringa gundi n'olwana n'otatuukawo oba n'oyisaawo kati kidipendinga Katonda ye yakutegekera kubeera wamu ekyo ekintu mu kutegekera mulimu ne kino okukkiririzaamu okiraba ayinza oba kali yakutondera kubeera ekyo nota sometimes by the way ndowooza muti oluusi naffe Katonda tumudisappointinga ayina byatuplanningira tutabituukako olw'ensobi tukola oluusi okiraba okay tuwa abayimbi abo bolaba n'ogamba nti ono by mentioning abayimbi kati nze ngenda kwogera abayimbi bayidayo benakula negomba era nga music waabwe mwagala nnyo asooka saazi music takyamulimu nnyo yamuwumulamuko yagenda mu birala ali mu politics kati naye nga oyo omusajja music we oli ku president oyo president yali andya nnyo obwongo ekitegeera akyamulimu naye takyali active nga luli naye nga akyamulimu oyo Bobi Wine kati awo nenzija ku musajja Chameleone Joseph Mayanja oyo ne Bebe Cool ne Bebe music waabwe yankoleranga nnyo era nga nange muri bwembeera awe oli ajaga omwana yagiza atunyoma sikunyoma nti tuyimbe nnyo anti kati olaba big theatre batulabawo olaba abaze nti no munyoma sikunyoma anti kati ngeza kati abaze ebiseera bino baze nga nange nawoze nzize naye nga just sinatuuka wawe bali okitegeera Eddie Kenzo waliwo Kenza waliwo Bafana babiri bonna music wa bonna bakikuba naye nkugambye omanyi bw'obeera awe katugeze oli muwagizi wa mpira oba wali ogusambyeko ndi wa Chelsea naye togusambangako nali ngusambyeko bw'oba wali ogusambyeko wabeerawo omusambi gwolaba n'ogamba njagala nsambe nga gundi era nga byokola mu kisaawe birireetinga ku muzannyo oyo byabakola naye nga n'abalala obalaba basambi gundi oyo asamba naye nga gw'owulira oyagala obeerenga ki ng'oyo so sigamba nti no bano abalala tebamanyi kuyimba oba ki bayimba era music waabwe mwagala naye wabeerawo gwegamba nti singa nange
kubanga gundi tuina ebina katugedeko mu side eno eyamwe abayimbi tuina associations tuina ya omuchala Cindy omweri then tuina n'ekibiina Eddie Kenzo kyatwala gwe ng'omuyimbi oli mu association oba gwe ne mu federation wa Kenzo kati nze saawa zino sirina wengwa olw'ensonga byonna saawa zino sinategeera bwe bitambula era sina kinga nti noba wano nfunyemu kino oba kino kubanga toliimu olw'ensonga siriimu kati nkyalwana okutuuka awo ndabe wa wenkola ki wenyinza okugwa abayinza okuntegeera so kale bweba oma nga bwomanyi bwe bitambula wakenzo waliwo kasente akajja every time babadde billion basatu bameka then wasinterinyo kasente kazeeyo yadde ngekyali association go under federation wawe oyinza okugenda kakati okusinza gwe ku kifaananyi kyolaba ekiri ku federation oma kati byonna ndabanga biri awo matankane kubanga neri akasente gye kagenda era owulira bakaaba okitegeera owulira tebawulira nga bakaaba akasente tetukafuna akasente sebamanyi kalibwa ngamba sente zebamuwa twaliko ne rasta natugaba mu milioni 2 munye sente zibaayo anti kasi si buli omu si buli omu wabiirawo naye singa kyebasinziirako okuwa omuntu sente awo simanyi maybe balina bo kyebakola ki kyebasinziirako naye kakati nga oyina okugendayo wakiri ofune idea omanye nti kati ekibiina kikola bwe kinebwe kiti maybe ekyo tanakola ekyo sinnakikola waliwo akasente kamwe kabwereere kali awo ngaera kyenkugambye nja kigezaako ndabe nja kigezaako tomanyi akasente ako kayinza okuba kampitako nga simanyi wekali awo njagezaako ndabe 2019 oba oyimbi banga libalima mbadde nyimba alibalimala kubanga tubadde mu campaign tuli mu campaign abayimbi banja bagenze ne president 7 jali mu northern yeyo akasente kano ke bajja balwanira twagala kufuna preamble yoba idea yo nendowooza yo Eddie Kenzo okulonda mu abayimbi n'agamba nti bana abayimbi abalala ab'e Kampala temugenda kujja kuyimba mu northern oba mu bitundu ebyo ayagala abayimbi ba regions abali mu bitundu ebyo upcoming n'abayo abanene baayo ab'e Kampala tujja gendako n'ababiri Lil Pazzo ne Chameleon ne Kenzo preamble yo bendowooza ku ndowooza Eddie Kenzo sawe no kekamu ku buvuyo obuliwo mu bayimbi lwaki Eddie Kenzo atuganda ogenda okuyimba mu campaign ofuna kasente ako gwe idea yo ng'omuyimbi era amagezi kigwenza okuwa Eddie Kenzo ddala ku nsonga eyo Eddie Kenzo amagezi gemuwa ayongere kukola ekyo kyennyini kye yakola so mutuufu ogana abayimbi ogenda okuyimba mu regions mutuufu olw'ensonga n'eri eri abayimbi baayo okitegeera ate abayimbi abo nabo beetaaga okubamanya kati bonna atoola abayimbi e Kampala tebagenda kukola ki bagende waabwe akasente bakayoole nga kati abeene e Kampala nabo balinde time ye Kampala wenaaba etuuse nabo bakole ki bagende olaba tekinyuma gwolaba nga kijja ba neighbor kale muzeeyiwo aleeta abaana ba neighbor bajje balye mwabamma emmere oba musanyufu siyinza kuba naye nanti nze ndowoozaamu nti bw'ogenda eggulu oba abimu omuyimbi abeera abimu omunene waayo bw'amitinga ne Chameleon ow'e Kampala oba Eddie Kenzo oba Gravity nti kisobola okugattako omuyimbi oyo bw'aba mitinze n'omuntu oyo bwe muyimba mwekka abali mu region ng'omukisa temukkiriza kujja gye muli nti abayimbi b'e Kampala bajje mukolagane nabo ku show zino eno nze ndowooza mukiyinza okubayambako ng'abayimbi ng'ogyewo ensonga y'akasente bwe babasaako ne basaako n'ab'e Kampala kisobola okuyambako buli awo enkwatagana relating nkuboozeeko ebivulu ebyo byakabeerawo emirundi emeka mu byalo eyo gyoyogera anti mu time ya campaign byakabeerawo emirundi emeka kale campaign zakabeerawo emirundi emeka nga batwala abayimbi eyo up country okuyimba emirundi mingi almost buli campaign osobola okumpaayoko omuyimbi wa up country nga yaganyulwa mu bivulu eyo nga batuteyo abayimbi okuva e Kampala abayimbi abo ne bamukwatako ne bamuleetera nyinza obutamanya
ngeri gye siri ku ground eri nyinza obutamanya tulaba abayimbi bangi abazze wano e Kampala nakola collab n'omuyimbi wano e Kampala ng'avudde mu regions maybe ze zimu ku ngeri zibakwataganamu nabo nga bagenza okurelatinga nabo ku ground kati olaba n'ebintu bya campaign ebiriwo omuntu abeera nnyo ku ssente kankubuulira ekituufu era saa zino tusuubira nti nogenda mu campaign ezo ng'osuubira okukwatagana n'omuyimbi omunene abazzeeyo olw'ensonga oli abazze kasente kati abayimbi abo olabanga bazze ne bakola gundi collabs bakwatagana mu ngeri ndala nga tebayise mu kkubo eryo asobola omuwaayo akasente oba nga balabaganye mu ngeri endala katugeze omuyimbi omunene ategeseeyo oba bamutegeseeyo n'agenda n'amumiitingira awo naye kati wano mu biseera bya campaign teri awo lina budde bugamba nti kankuwe time twogere ku byaki oba kulabo oba ki okitegeera kamboze control ne terrorists yo mu bayimbi yayimba love na jizika ndozo mmanye twali nejuzi nga tanaba kuddayo mu America shewedde natugamba muyimbi gwayina ko crash ya Irene Ntale bwetogera ko yimbi abali e Kampala muyimbi kigoyezo gamba nti oli mufumbo ndi mufumbo ndi mufumbo kali just omuchala kando tukaisawo buyisa just imbozi ya muyimbi kigoyezo gamba nchono mbayimbi be Kampala nti singa obambadde siri mufumbo ono singa tobadde mufumbo tigezi si muyimbi ono gugwa mani ngompadde omulimu pala kaibi ko gamba nti omukazi yago asoka gume mujase no mbozi ebyo babimanyi yes kano kabo babimanyi muyimbi ugacho no tirema na makula gugwa ebyana ebirungi nga bingi mu gold music industry obani ate kana kalalako akotweddira gumu akaliwa ka spice ako tukaleke ndira chimbo yo sister oyo tumuleke oyo sister wange ni hawo kugamba nti oyo atange message njimuwe waliwo kino kigunji kivivian tende ekyo naye bali bakakikuba embaga kati anti yali badde tendo yandi badde oyo kuba nange bantwala naye just tugeza yali badde tendo obaka butuuse katuiza mu akagambo kibo esawe tugambe Vivian ali awo nze mu akagambo ki asijja mu akagambo kange kagagendera tuli mu kibozi kinyambo jumya oza mu akagambo ki kanyezo muwa bambi yakula bulungi wuyo mugambi kalamuka bulungi kasimairo kyekyo buno bugambo bwa tendo omukulu wuno watendo yakula bulungi ajja kunyimisa ekyegulo nga nzize ewaka togera nkulabye onagwa lili puzzle lyo mukulu oli wa mutu abamutegula terrorists natugamba erina amwetaaga tuba tuli awenkeera embaga neeruma kati Vivian Tendo yadde embaga yaluma omukulu agamba ono tavaawo walogizi tavaawo so Tendo wakiri njalabe ku message akuweereza maasawo video ajja kuba agifunye tankola ntalo so kagabo kikomo nga tumaliriza n'omukyala we waka omukyala ow'ewaka bambi mwagala nnyo naye nno sitogera gikola tukubanga kyabamanya nti nno mwagala nnyo omanyi era nze liri puzzle muwanja ekitibwa kubanga mama Africa oyo aludde naye ebbanga okubanga yatuka ekiseera n'aguma naga nti kati katukole n'embaga omukazi gwoyina nga amweraliikirira tera ye wali mugumu anywedde abakazi abo olaba tebaba bagumu just akajibutuka nokakuba mpozi ngoba toyagala mukazi era wabanga wawakanga tutambula naye era nze omukyala wagizi nkuwa magezi bwaba alina sho gyagenda tambula naye bwaba alina interview ku TV genda naye gano nkuwa gabuwa awo muwa mafu bomuleka n'agenda ate bwe bamuzibirako eyo kati Brad kankubulira agayaye gye gali tebakulimba omaye omukazi omuyimbi ne waba alabika atya sisobola ekituufu tulaba nti jagala nnyo Tracy Melon ndi mwagala nnyo ne sisobola kituufu kati mukyala wo waali wesibeza bw'aba nga tatambula naawe
bwabanga bwotambula abeera waka mubivulu abeera waka interview abeera waka sibe bbiri kuba tojja kuddayo ojja kutolebe kuddayo enaku bbiri nga ndi mukukola ng'oli wekka tiimu yange bw'ogirayo gyempita nayo gyembeera nayo kyenjogerako gwe okimanyi nkimanyi tokimanyi nkitegeera bw'aba ali waka yesibeeza tomala mwana ebigambo ebisembayo gatumaliriza akajiwo kakubira onowulira nedda sebo ate kakati okiraba ndowooza wano ate we nandibadde nkolera ensobi ng'ezo olw'ensonga abajja baba bangi nkuteekemu nkole ki okitegeera we nandibadde nkolera naye ate mmaze okukakuba ayega ati nzire ku ebyo nga kyakola ku tv ezimu bwagaze naliko edda nakigamba abayimbi bangi abatandika be nakyazanga bakyali bange bangi be nakyazanga nga nkibagamba nebayota time ejja kutuuka ojja wulira era ebyo mbimanyi okujjako nga yondo awo mujja kuwangaala bwabale nemujja ayina kuba ku kiddo tera watsi mukazi we yava mu America najja Uganda ne wano bajja bonna ne wabagenda ku show omuzungu abeerawo babeera abakuba kimanyi ojja kundeetera obuzibu ebigambo ebisembayo kyeŋŋamba njagamba abalabi ba TV KBS bambi mwongere nnyo okwagala music wange mwongere nnyo okuwagira music wange mumpagire nange saazo nnyinza okuba nga simanyikiddwa naye ng'ate enkya nze ŋŋenda okubeera oba Eddie Kenzo w'enkya oba Bebe Cool w'enkya so music mubeere nga mumwagala obuyimba buubwo bulungi buyimba bwa mukwano n'abamenyeka emitima bwonna mwebuli tubukuba so music mubeere nga mutuwagira mutusupporting TikTok tubeerayo YouTube nasika nakabimbi ba voltage music era nejjuso bazala wonako olunga bakajja nga batandika butandisi ne bapendongo yabe nembazalawa era nenjiga nti akaseera kaba katono omuntu oyo okuyitamu tomanya ntya so upcoming yenna nayiga nti toyisa mu upcoming maaso time eba ntono bwekiri latwizi lajja ponyu soldier wotuse wewo sites ze by YouTube channel yo YouTube channel yange is Romy G's just ogenda Romy G's obo kolachi oboji funa TikTok Romy G's Facebook Romy G's buli wamu sina kyenyongerako kirala just Romy G's aya kale genda streaming music omukulu no Romy G's ku YouTube channel ye agenda ku TikTok kwali ne music stores onazo nezenjawulo Apple Music ndoza jali genda genda Romy G's streaming music kubana nzija ntibaga macho muyimbi yenna okufuna mukwe mainly ngoje ko show ebera streams so genda mu supporting streaming and music we or subscribing yes a grown music mutabani wacha bazinga we see you when you see me ebyalavu nembireka nayitayo ne bankolako abafere ne bansabula ebisawo ne babinyakula omwalilavu ne bagiyiwa andagako kale maama bakuba ebikonde ku mutima bali bookya akanya kimu kukaaba baba emiguwa bakinywesa zayika balina omukwano naye lavu zayika balina omukwano naye lavu zayika namata gatokota negakowa negabimba negayika petrulavu twagisuula mu kibira yali bazikulireeta tewali byabaleegendi babikola koko nafe twali patient babitwagala babeera mu debating banacakala nani kweno weekend bakolagako kale mama bakuba ebikonde ku mutima bali bookya akanya kimu kukaaba kaba emiguwa baginywesa zayika
Zaika balina omukwano naye laavu Zaika 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 balina omukwano naye laavu Zaika wenebola bansirika wenebola basinyumya wenebola banyirira ebyalaavu nembireka nayitayo ne bankolako abafere ne bansabula ebisawo ne babinyakula omwaliravu ne bagiyiwa andagako kale maama bakuba ebikonde ku mutima bali bookya akanya kimu kukaaba ngaba emiguwa bakinywesa Zaika